omulungi wa muntu w'abantu media nkwaniriza ino. Tuli mu kibuga kino eky'Idinda ku luguudo lwe beeta Gabula Road era nga tuli mu kafo ke beeta Prime Smiles ye tuli oyenda ekyomusana ekyomulembe breakfast ey'omulembe n'isapa idano ku Prime Smiles osobola okuba nga osimayiringa obenga onumirwa. Bakali bwogera muntu w'abantu munaimeni zaaliwo era nga olunaku olwaleero ndi wa mukisa oti naalindwa ensolo ava munda naira munda nkyaziza muganda wange deputy spokesperson w'ekibiina ekiri ekitandise okuba nga kigema omwamba oba ekiri kwogeza abantu obwama kye baakazaako ekya Olusaniya ekya Common Man's Party kyetulina era Olusaniya lwidda kuidda omukulu ono yatusuubiza nti tunaaba nga abantu bonaona Olusaniya lwidda kukola ki lwidda ku bano inshallah lwidda kubaawo. Omukulu ono bamweta omukulu John Ngalula alina bintu byake okubakanga abayakumira okamanga ensangairo zena nsangaire gwena lakusa ku bantu baife memali abalungi abali kutukona omukutu guno ogw'omuntu w'abantu ne muganda wange w'ekitiibwa Abubakar Bogere munamawulire alwire mu kisaawe ne muganda wange ali ku kamera mwebale kundeeta kwidinda wano mu kafo akanirira kati owenda breakfast ndowooza ekyemisana tutandike era tujja kukiryako. Ninze John Ngalula abandi bandeeta John Front Ngalula nzira buzibu ninze deputy spokesperson owa ekibiina ekiyaka ekyeigulula mu Uganda Economic Party ate twakola mu the Common Man's Party ekirina simbo egemye Uganda yona yona ey'Olusaniya nawe tuba tutandikire mbomo simbo dona edirimu esimba ey'essaawa esimba ey'akagaali esimba ey'eisimoti ndino esimba ey'emotoka mu simbo dona edirimu tumalonda simba ey'Olusaniya ebibiina byona byonna ebitandika nga biri kwigulawo biba na ideology ebiseera ebisinga ebonekera musimba eyo gyemukoze eki gyemutayirewo. So ife bwetutoola ekigambo common kitegeeza ekintu ekya buliido then wetugayita ku maani kitegeeza omuntu because at first we batonda baali bamweta. So ogayita common ne maani kitegeeza omuntu owa buliido. So basically twanoonya simbo esobola otoolayo omuntu wa buliido. Omuntu wa buliido ye naye naafa yenkana alina okulya nekisookerwako olina okuba nimi. So ife twalowooza nti Olusaniya lutoolayo ideology gye tulina nti Olusaniya ekisookera erala ezinaalulyaku yenka era omuntu atembere ku Lusaniya n'atyama yenka omuntu akwawo ekisookera erala anakwaga anakuba nduulu yajja ati omusaana amwagaine ku Lusaniya yenka esegeeza nti oba oli aino. So tulina ideology ekoba nti Uganda nga Uganda yona yona n'Olusaniya lwaife olutusoloza agalala naddala mu kulya because first of all ezira kitusumbuwa ku nsi kuno ng'okulya then ofuluma mu nnyumba yo ojja kunoonekeza famire ki kyakulya ate weeno okole ki okulya kulimu ebintu kamaala. Okulya kulimu emmere kulimu basic needs nti omwana asome omwana akola ati. So okuleeta Olusaniya luno simbo eraga nti tulina okwira awalala n'okuincorporatinga omuntu wa buliido. Omuntu owa buliido n'aliwo n'owa bodaboda n'omuntu atambuza emmere mu katale omutembeeyi atunda enaana era okumanya ng'omuntu wa buliido ayawulwa ku muntu omubedde mu gavumenti. Omuntu wa buliido pulezidenti wakyala mu kitundu
okukakasa nti ono muntu wa bulindo leero baleeta ni padoko padoko abantu baabasibira irala ate baataawo abakuumi